kati saawa akeno mati n'agamba oli mukyala wooli statement nene yo nene maama statement nene esaawa tuli mu kunoonya tuli mu kubuuza gavumenti ebbiliyoni ez'abasiya zibaweereza mu Uganda ani abadde azirya zibadde zikola ki gavumenti erina ansa naye yagibuza kakitegeere zibadde ziyitirawa tetuna kufuna muntu abadde alya ssente z'ebisiyaga byetwagaana byetwawera mu Uganda era twagala kufuna ansa eyo katuleetedde King Sarah agambye eyakutte omuzina nga waali waliwo abantu abasukka mu 100 n'abagamba oli mukazi w'oli lwakuba naawe okimanyi ekyo kigambo kibagamba ku goono baakimusibako busibi aba Good Life ekyo naawe okimanyi so kisigala tekikola amakulu wanyisebo baakimusibako busibi aba Good Life so kiba tekikola makulu bwe kimu kikola makulu mu nsi